Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe wenna atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate tomissinga nsonga yonna mu bigambo bye nkuwadde ebibadde ebya Alex Royce Omufumbiro ku nsonga ez'enjawulo waliwo bye mbadde sikuwadde bye njagala ate obeere nga owulira mu lutambi luno lwenkuleetedde. Mathias Mpuuga olunaku lwajjo twakuwadde amawulire nga yagenze mu kkooti ng'ayita mu bannamateeka be oba personal assistants be yayiseemu n'agenda mu kkooti ey'eggwanga erya Uganda ng'aloopa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ayagala babeere nga bamulemesa okujja ku ballot paper naddala mu kalulu aka 2026. Mathias Mpuuga agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ekimututte mu kkooti nti ekibiina ekya NUP n'akikulembera bayina ensonga nnyingi ze bakwasaganya era ze bakola mu kibiina kino nga babikola mabega w'amateeka. Jjukira twayogedde ku nsonga za ssemateeka w'ekibiina kya NUP, twayogedde ku nsonga nnyingi obaolyawo Mathias Mpuuga ze yasinziddeko okubeera ng'ate agenda mu kkooti ng'ayita mu bannamateeka be oba mu ba assistants be okulaba ng'alemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ku ballot paper eya 2026. Kakati Alex Royce Omufumbiro bw'abadde ku mukutu gwa Pal FM program bagiyita Naamwatulira ayogedde ebigambo bingi nnyo wabula nkuwaddeko ebyo byabadde ayogedde ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Kati wano mu byuma byaffe bya Red Zone TV tusazeewo at least n'ensonga eza Mathias Mpuuga nazo tuzikooneko. Royce Omufumbiro nazo azaanukuddeko gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna kankuwe ebigambo bino ebya Royce Omufumbiro byayogedde ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga then oluvannyuma nzije tugenda kuba tweyongerayo. Genda mu comment section teekamu endowoozayo ku bino byennyini bye tukuleetedde. Comment section tugigendamu ensonga zo ne tuba nga ate nazo tuzikwatako. Kakati gwe gendayo mu comment section teekamu obubaka bwo bw'oba tosobodde ogenda kujjamu inbox yaffe n'endowoozayo mu ndowooza mu ngeri ey'eddoboozi tujja kubanga era mu ngeri emu tugiteeka ku mukutu guno ensi ebeere ng'ewulira bannayuganda ab'enjawulo ndowooza ki gye balina ku bigambo bya Mathias Mpuuga okugenda mu kkooti ng'atwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza bino nzija ate tubeere nga tweyongerayo. Tukugambye nti Electoral Commission yeyina okugazetinga by law yeyina okugazetinga our constitution kuba eri submitted ate n'ogamba nti it cannot be accessed oba otegeera kati kye kyasubmitingibwa. Ekyokubiri yali put out to public notice kyova olaba Mpuuga wakwata omuyambi wo n'omusindika agende mu kkooti alemese constitution eyo okubeera gazetted and promulgated. Ekigikukayanyisa from day one ne bwe wava e Bulaaya nga teweetabye mu General Delegates Conference eyali Kavule gwe Mathias Mpuuga kye wakola watuuza press conference ku Parliament n'owakanya ebyali biyisiddwa mu constitution nti abantu banaabeerangayo ebisanja 2. Bannayuganda temujjukira omusajja oyo ng'ayogera ebintu ebyo? Temujjukira nga Mpuuga Mathias nga tumaze okuyisa constitution nga tugiyisizza e Kavule bwe yava e Bulaaya yatuuza press conference n'agamba nti ekyo kikyamu kubanga abakulembeze abakoleddwa bajja kuva mu kisaawe nga bakyetaagisibwa. Bannayuganda ekyo temukijjukira. Oyo yavuddeyo leero n'aleeta obujega bwe n'agamba ate kati constitution tebagirina tebagimanyi. Our constitution gye tukoze empoweringa ekibiina decentralizing obuyinza ewe ekifaananyi kya gavumenti ya Uganda empya erina abakozi abatono naye ng'obukozi bwa waggulu kubanga ekola ku kye bayita administrative cost. Okay? Kakati ebyo byonna bye biremeseddwa mu constitution yaffe empya tulinamu ssentebe w'ekibiina anaavunanyizibwanga okukubiriza enkiiko. Constitution gye twaadoptinga tekirina naye ng'abalemesa ebyo. N'ekyokubiri General Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kugulirira mwami Mpuuga yali amutumye era ng'amutisa obuvunaanyizibwa obulala nti bagende mu kkooti bagezeeko okuzza Kyagulanyi okwesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda okumala emyaka 10. Baagenda mu kkooti. Mathias Mpuuga yagenda mu kkooti n'awaaba ng'awaaba through omuyambi we nti Kyagulanyi tebamukkiriza okwesimbawo okumala emyaka 10. Misango giri kati mu kkooti baagala 26 kubanga General Museveni alowooza nti mu Central Region awasinga okuva amaanyi amangi okukira ku malala nga tegali bogged down by security forces n'ebirala beematiza nti kino ekisaawe bakyonoone bakitekemu ba spoiler baletemu abantu nga Bampuuga kubanga ne Bakatumba oye baalimu kati balese Bampuuga oye
Ekiresa bampuga oye bote bafa era yecho bola bakutegeka ti alibera minister mu government eddawo nga Joyce Bugwawo nti atukulaganire wamu government tutese nayo kubanga bo kati bali mu byakwegwanyiza kakati ye alafuba n'okulaba nti ne bwajja okujja okwogera omulaba ajja kwogera kweni yupe kubanga bwe buvunaanyizibwa bumuweereddwa okugikakanya okulowooza nti yasobola okujjamu ettutumu naye nga temuli huyo hakuna faida tu hakuna faida huyo na mchezo huyo mtu wa mchezo finito huyo mtu wa mchezo ebiseera ebisinga yabimalanga mu kuwumulamu bwekyoba otwala yali bize kuwumulamu muki naye nga nabagamba nti Sanya yeetaaga obujjanjabi ne mbagamba nti Sanya bano bannakyemalira bamukwata ne bamukuba ne bamuteeka mu solitary confinement ne mbagamba ffe tumuwe buwi budde munange ekibiina kyaffe kibiina ky'abantu ate ffe tetulamula mibiri naye tetulaba myoyo tuli ku bikolwa omuntu aneeyimirirwanga olw'ebikolwa bye ate bannaffe abo munange basasudde omuwendo munene newankubadde yekiyeekera asaanidde tafuna atasaanidde yafuna yenkola yaki eyekiyeekera yenkola yekigayaavu eyabayeekera so kibi nnyo naye byonna ebiri mu Uganda yensonga lwaki gwe munnauganda wandyewaddeyo okulwanirira eddembe Freeman Mugabe Freeman fumiitiriza nnyo nga tonasalawo mu busungu bw'olina olwaleera mu entebe gy'otudde you are not a very old gentleman you are quite a young man fumiitiriza nnyo 30 years from now kubanga ebikolwa bino ebiri mukolebwa ku bannayuganda kyamu kivumirirwa ne sekuvumirirwa ate ne mugata nako okumenya amateeka agafuga kooti yammwe omuntu ne mumulamula mu bukyamu kiraga nti muli bantu bakyamu temuli patriotic temukola kufiirira ggwanga lyammwe wabula mwewaddeyo okubeezaawo n'akyemalira omu ffe amazima ogalindiranga mu koona munnange bw'osimbulanga amazima gwe tuula eri lata linda kiwe budde it's always about time kimala ne kitambula nga bwe kirina okutambula tekyetagisa teriyo kati ove ku maanyi g'abantu oddewa oyinza okugenda n'abatono ng'abangi balina gye bali gwekyo wakisangawa maanyi g'abantu gali kavule ago ge maanyi g'abantu kwali eyo yongeza omuliro olaba abaali tebakkiriza bamala nabo ne bakkiriza kaakati ow'ekikofiira atyanze ow'akakofiira Mansur King Sam musajja mu Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.